akavidiyo kantukako waliwo yakatuweereza oyo omuwala mulaba alina characters ezi biri alina character y'omu kamera alina ne character eri off camera ey'omu kamera yeeta Gloria gwe mulaba mu kamera ayawukana nnyo ne Gloria gw'osanga ali eri ng'ali mu bibi mu biseera by'eddembe nga we tuli wano nayo kyayinza otujjako n'omu kamera kubanga we twogera ku kamera n'akatambi ke twogera kera ka kamera kwegamba man sibitegeera Lero wakwate enjawulo weeri kalate kana akatambi akasinza omutambuliza akutambuza erinnya lye ka biseera bya ddembe akatambi akasinga otambuza erinnya lyo kamanyi lwe luyimba lwa Nyashi oyo omwana omulaba in most cases when mama mulaba like ebisa ebisinga newo omwagala otya oyo olunaku tasobola mufuna ng'ali ku church wali wafunako ko mukisa ogulaba kubye walabye mu kavidiyo oba bulijjo okoma ku byangoye sibirabangako bulijjo laba byangoye gwekyova omanya just kibi nnyo kyantiisizza like kitiisa waliwo ka audio akatambula ku TikTok nti aneeyambula oba omulaba bataddemu Gloria ng'ali ku comedy store omulaba akadress ke yakuba no okwambala we batyo kibaddengawo si asoose abambala we batyo bo bangi ate bannayuganda mu binyumirwa ebyo bye bambala abayimbi bamu abakazi muli bantu bazibu nafunye amasimu rajja bugaba amasimu ameka bakubira amasimu nga 12 13 actually in one day mu lunaku lumu bakamukubira amasimu 12 nga bagala bookinga Gloria bonna and seriously people were like telling me 2 millions 3 millions omwana rate card ye yalinyewe etyo okitegeera nze natiddemu nenga nenga mwe buli kimu kisoboka mu Uganda life kale anyway life y'omuyimbi ekyuka mu lunaku olwo ekigambo Chameleone yakyogerako. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nda twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Mujje mufune plots ennungi ensava mogenda okuzimba ennyumba abaana bo babeeremu beeyagale kyekifo kino we tuli wano kati. Line ettaka lya ku lukalu jangu bakusalireko 5 kwa 5 ku miliyoni 4 eza Uganda. Abafike bombo nga temwafuna
kati omukisa guli wano Kyabakadde Gayaza Road wokwata n'olega paka mu tawuni y'Ekyabakadde novaako katono nnyo obeera omaze okuba ng'otuuka ku site eno. Nze Lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya mwe kubanga mugobya video zaffe ez'enjawulo wano ku Cavuton. Olunaku lwayo tuli ne Victor Rose, boy from Jinja, representing East. Tugenda kuba nga tunyumyamu kuko naye ebigambo kimu bibiri bisatu tuluyita olunaku naye nga mu byo suubira music kuba mwena mumumanyi nga muyimbi. Of course agenda kuba nga akola ne ku mbeera eriwo kati abasinga gye muwadde nnyo obudde bakoze akayimba finally ne Gloria Boogie nawo tugenda kuba nga tukoonawo ku nkolagana yaabwe n'ebigambo nga ebitambula. Victor, nsanyusa okulabako leero. Nange kenyini ndi musanyufu nnyo okubanga ndi waneeno. Twali tuludde okusisinkana twakoma ku Valentine ng'otukubye ekivvulu ku Kingdom. Ezo myezi gibeemeka awo nga kuva Feb kati tuli mu September myezi 7-8 nga tetulabagana naye nga bitambula bitya okutwalize wamu? Bitambula bulungi alhamdulillah. Endongo ogiina finally weekali anti ffe ebyaffe munaye si byakukaka bantu kati tugiina. Okay, always tuba nayo. Kirungi nnyo. Soko mbuulire show yo ya Valentine yakutambulira etya era yakuteeka mu ddaala ki after ng'ewedde? Show yali nnungi. Abantu bajja bangi though bajja late. Bajja mu late naye ng'obungi bali bangi. Ndowooza oba lwakuba enkuba yasooka okutonnya eyo natuuka ne ndowooza nti tebajja kujja. Essaawa nga zitambula abantu batandika oyingira ssaawa 3. Baba mu late. Like okuyingira ddala abangi okuwera mu. So first set yange nagenda oyingira nga mwebali naye nga tebajjudde bulungi. Nendowooza nti first set wajimba saameka? Nalinnyako ssaawa 3:30. Zaali 3:30. Kati bo batandika yingira 3 okuweramu okutandika nti baweze batandika 3. Kati ngenda okukomawo seti ey'okubiri ng'ate namba gye ndaba egezze. Ndowooza abantu balina guno omuze babagala nnyo okuyingira nga bamaze olaba omuyimbi guest artist like okay nyini kivulu ng'ali ku stage oba si kyekyo kubeera waliyo gye batajjidde ddala. Kirabika abo tukisse nnyo ku nkuba gy'ogambye. Ate nekyalo olunaku lwa Valentines show ziba nnyingi. Kirabika waliyo gye bagenda ne bibaboweeyo ne bagamba katugende wa Victor. Victor, kati oli mu kifaananyi okumbuulira nti embeera from gwe kyewalaba embeera ebeera weetinga abantu tobalabawo then embeera ebeera weetinga weebali kuba byonna wabirabako mu kiro kimu. Nze we natuuka first set nga ngane nti nze mbiramu kakkamu nagamba kirabika Mukama bw'ati wakoze eki wageze nze kamperformingire ate nze kino nkibagamba nze nnyimba oba nsanzeemu 3 oba nsanzeemu 10 ndongo nze ndi muyimbi bwe mba nsazeewo nti nzize kuyimbira abantu kuba kuyimbira abantu so era natandika ne mba performingira though wosanga abantu nga bangi it's another feeling bro. Kitegeeza nawe kenyini oba oyimbisa maanyi muli amaanyi geeyongerako. Amaanyi geeyongera of course cause oba olabako naawe nti man enduulu eno asanyuse nnyo. Enduulu eyo manyi nze we nali ntandika okuyimba nagamba nga bakyali bange manzi saagala kuyimbira abantu bawoggana nga ngamba nze njagala nnyo okuyimbira abantu nga basirise. Naye ate wena testingako ko crowd zinga eri waggulu ate wengenda mu bantu nga basirise kiba kya ddala nnyo wano babadde ki omanyi nti woyimbira abantu ne baba nga bangi bajjudde naye nga vibe eri wansi nga basirise kimanyi naawe kenyininyini oba stage ekumenya nyimbo babimbi oba bikola ki woba obadde opulaninze kuyimba nyimba 10 oyinza okumekereza nga oyimbye kodi 4 naye ate wosanga vibe ng'eri waggulu oyinza n'okwagala oyimba akapya kobadde tonnafuluma eriyo abalonkinga ku lunaku olutali lwabwe lwa vibe eri eriwali bitegeera ebyo kati it's a different feeling man abantu buli we babeera mu show obeera owulira nga kyokola kituufu
Because eno show yo ya kumeka eyasooka ye show yasookera ddala ku Valentine's Day andoza usiwabi yakwongerako ki man jenyiza okugamba buli kintu mu bulamu kibeeramu okuyiga nze bwentyo bwentegeera ensi nti buli kimu kibeeramu okuyiga ate buli kimu kibeeramu advantages ne disadvantages so ebyokuyiga bingi binayigamu eyo show yange yeah bingi estasobola kwogera mu kamera wabiyiga that is in terms of okuyingiza okukula okuyita ku bantu n'okulaba ku bawagizi bo n'okumanya the do's and don'ts because waliyo ebintu by'obeera okola eno before nga tonaba ku organizingako kintu ng'ekyo olina ng'egyobeera weetwalamu but then womala okukyorganizinga n'olaba pressure banno gye babeerako abalala waliyo ng'egyotandikamu era okulaba ebintu okula okitegeera okula yeah so nze sho ngitwala nti yankuza mwanzi omuntu yeah eri omuntu atategekangako ng'asobola okulaba gravity ekyamutuuseeko n'aseka oyinza mugamba ki gwe yali ategeseeko kyenyinza okugamba omuntu yenna asekerera gravity asekerera omuntu yenna gravity tumwogerako because kyekiriwo ate tusaagala twogere ku Ssaalongo Siraaje kuba oyo gyate tuba tugattise kuba kugattika katwogere ku alabibwako ate nga kyekiriwo you know nokibanga kusekerera muntu nga failinze mu bulamu like failure is part of growth okitegeera oba tofailingangako kitegeeza tolina kyewali oyagaddeko okukola nga kirina amakulu mu nsi okitegeera buli woyagala okubeera successful olina okuba ready okufailinga yeah tosobola kujja failure mu growth path okitegeera so omuntu yenna alina asekerera omuntu nga failinzeeko mu bulamu kitegeeza ye talina birooto so tukkirize nti ng'era omulala wakeera n'aloota n'atafuna kyayagala n'olwo olunaku lubeerawo ebityo mu bulamu tosobola kugamba gwe ojja kubeera mulungi omu paka ekisoboka era wabeerawoko time lw'osembamukko okitegeera ffenna twali tusembyeko mu parts ezimu ez'obulamu n'otuuka nga awo toyiseewo nga wobibaze ne bigaana so tekyetaagisa kusekerera muntu because oyinza osekera ye leero mu show ye gwe naawe enkya mu bizinensi yo y'okola yonna nawe nebikukuba ogamba gwe ojjawulira bulungi nga naawe baneiba abo bakusekeredde Victor takolima naye agezaako babuulira kituufu so tulina just to understanding dynamics z'obulamu nti bwezityo n'okwegumya nno kintu kikulu nze nakiyigidde ku gravity anti olaba mu bulamu bagamba togivinganga up ate tokkirizanga defeat mbukati nzikiriza abasajja ne bakusekerera n'ogamba sikyanywa mazzi okitegeera ate nze nakyagadde nnyo kye yakoze like yalina okustanding balidde n'embuzi even his music ekyo kya portraying he sells positivity talinawo room ya negativity n'owulira music we ye wina talibeera luza okitegeera so I give him a kale byebyo ebya shows nga bwe zifaanana yagala ogitegeka osobola okubeerako byolaba ku bigambo nga Victor babagambye kakati music obuyimba nno buweze Victor kati oli mu nnyimba nga mmeka oba abiri mpozi okolera mu albums 20 songs oweza 20 songs luno lwabiri lwe lusembayo lwabiri music aba awezaawo mbadde ntanga singles otera mu singles kamu nataakoko satulumu awo in 2022 mu November nataako 3 piece awo yali Cambrera nfa ne Salawo but the rest zibadde zijja single okuze kuba kati n'emyaka era nawe wennyini okuze ng'omuntu by the way kinaatera kutuuka eno azajja kabadde kaana katono naye kati akuze in fact owulira otya okuba nti industry eno yekuzizza because y'ogwo omu ku baana abagijoyininze nga muli bato nnyo it's a blessing because
okulaba okuliramu experience y'ekintu kyoyagala aye then ensobi ozikola ng'olina room is collecting olw'okuba oba muto okitegeera you can cause buli muntu asobya okitegeera kati omuto chance gy'abeera nayo nti osobola osobya ne bakucollectinga oba ne weecollectinga omuto okitegeera naye omukulu sometimes kyobola omuntu wabeere nga mukulu wasobya ndi buli omu tabamusuubira kusobya bamukuba ku nnyama sasi ku nnyama bakubirawo kati so kyekirungi ekiriwo nti man tukoze ensobi nnyingi fine but still twebaza Mukama nti tusobodde okuyiga mu nsobi ezo zetukoze. Kiki wali okozeeko ng'ensobi mu industry muno nga tokyayinza kiddamu kati? Kwesiga nnyo bantu. Weesiganga nnyo. Olaba ono n'olowooza akuliko n'olaba oli n'omuyita kyaliwo. Because najja mu ndongo nga ndi too blank, like I was too empty. Ate olina kyomanyi musajja wattu. Nava eri ewaffe nga manye ebintu birina kutambula mu ngeri nga w'obirowooza. Brad nagenda olaba ebintu nga byanjawulo ng'obadde oyita kyali wennyini waano ku kiddo. Wano ayogera kino ogenda olaba ali ayogedde kirala okitegeera. We trusted the Lord like nnyo abantu naye bangi batu disappointing, so it's the biggest mistake jinejjusa okola. So kati obeerawo n'otambula n'abaliwo nemutambula nga Katonda abakkiriza. Obulamu just olina kulaba bulabi bantu mani n'okola nabo accordingly. Kiri naku nga lutambudde mu buyimba bwo. I think buli kayimba kobadde okola kabadde kanjawulo. Buli muntu asobola okubeera eyo gy'oli n'okyuzingayo kayimba ka Victor n'ogamba kano kali okusinziira ku kiki oba oliko naye nga gwe omukwano wagutegeera. Omukwano guli muggwe munda. Togutegeera omukwano. Omukwano nawe ogutegeera kyemmanyi. Omukwano abantu bagutegeera. Kyemmanyi buli muntu mu bulamu ategeera omukwano. Though buli omu agutegeera mu ngeri ye. Kati gwe ogutegeera otya? Buli omu omukwano agutegeera mu ngeri ye. Gwe otegeera otya omukwano? Nze nange ngutegeera mu ngeri ye. Nga bwe nguyimbako bwe ngutegeera. Naye olabika okuba omwana eyayanguwa okuyingira ebyalaavu ku myaka emito. Lwaki ffenna tuyingira laavu ku myaka mito? Asi ffenna. Ffenna. Otandike mukwano ku bbeere lya maama. Tuva mu eyo laavu eyo. Aka tujje mu laavu eno. N'ey'ekikulu. Sitera kuteekawo eyo room y'okusumbuyibwa eyo. Sitera. Naye era still wabeerawo abasneakinga. Ne bayisaawo. Aliyo golaba nga agenda kusumbuwa. Nga ekikulu nno si kya kusumbuwa kati. Kuba osoba handlinga naye kati kiri ku ani akusumbuwa. Kuba obuzibu bwe tusanze ne tuyinza obuyita obuzibu nga si buzibu. Kye tuyina wano nti abaana naddala mu abawomereza amaloboozi abaagala obbasumbuwa babeerako myaka gya waggulu. Nze sifunangayo wa myaka gya waggulu. Muba kusumbuwa. Abatera okunsumbuwa aba myaka gyange. Kyova olaba sitera bakkiriza kunsumbuwa. Kwamba amanyi engeri y'okuba controllingamu. Victor tofunangayo wa myaka gya waggulu. Nangayo. Ogwo omukisa tegunnaba kunkwata ogwo. Era tegunnakwata kati onanyumiza ki abantu? Omukisa oba kibaki? Mukisa. Kati onanyumiza ki abantu? Gwe gwali gukutomeddeko. Ate ze manyi okuyimba. Manyi okugonza eddoboozi. Batomera ffeffekka. Gwe gonza eddoboozi osirike. Tegunnaba munaye. Weekweka weeno. Ate ng'ebifo by'olimu olwedde bye bimalayo. Just nze nga nzisikkiriza siteekawo olumu eyo. Kwaba bye batera osumbuwa tebitera kuggwa bulungi nawe okimanyi. Byo tebiggwa bulungi ge mazima. So biba byakaseera n'ojoogamu n'ovuga ku mmotoka ennungi n'olyako mu bifo ebisembayo naye nga byakaseera. Yes, abakulu abo man balina speed gye bajja nayo nze sitasobola. Siri muntu wa speed. Weekwata mukko.
nina ka speed governor munze nkulabye jango nga nkendeezaamu ebiremesa ka speed ate bo awo kiba kiganye kwaya bo bafa nnyo ku kiriwo kati bafa ku nkya weewuliramuko sagala nnyo bintu byakumbeerabeerako kyekisooka sagala bintu byakuntegeerera sagalira ddala oyagala nnyo okwetegeerera kyova osubiddwa ebisava nkyabisubwa nnyo nze kuba mbeerawo ne ŋŋamba sagala bintu byakumpa amateeka sagala njagala nnyo nenkolera ebintu ku peesi yange nga bw'osobola ate tulina n'ekizibu ekirala nti kale osobola okugamba nti bali katubaleke naye ate na bano bali so demanding muno obuto bano mu myaka mito abaana abato abo nga basumbuwa nze ndowooza jasye olina kubeera just muntu wa kigambo kyo from the start kigambo kyo okitegeera buli wobeera omuntu agoberera ekigambo kyo kuva mu ntandikwa kizibu omuntu okudimandinga because ajja demandinga ki kyotamusuubiza the problem we young people always do like kibeera kulaga mbu tujja sobola ng'ate in real life tetujja sobola tusuubiza bingi okitegeera tusuubiza empewo mu process y'okwagala okukakasa omuntu oba oyagala nnyo oyogera nnyo ekigambo kiba kingi bakozesa ebigambo bingi kati awo omuntu n'abeera eri ng'alowooza nfunye kati awo batandikira odimandinga naye kati nze Victor ogenda kunsanga nkugambe nze ngawo ndaba wendi njagala nga wendi okitegeera togenda kunsaba kino nze sikiina sijja sobola kikuwa naye kye naasobola okuwa era nja kukikuwa ate nze sisuubira by the way for me I don't promise in a relationship I don't promise bro ekiriwo kye mugenda nakyo because olaba buli woosuubiza omuntu bagamba ekisuubizo bbanja yes omuntu atandika okudimandinga awo dimandi weeviira wejjira awo bitabukira awo buli woosuubiza ennyo you promise this you promise that omukazi agenda otuuka alaba tolina kyokola awo ofuukira omulimba just njagala at least mbeerewo omuntu agambe byagaana naye nga talina kyeyekwasa nti Victor alimba nnyo kyoba ali bwati because bro mani abakyala si bangu bakubeezaawo Kampala ano si bangu si bangu naddala bano aba generation yaffe bano kati bw'oba omugezi straight from the first word didn't go mulagirewo ekituufu kyoli waliwo tewali akitegeera atambulire ku ekyo ennyimba zo zino zali zikuyambyeko mu relationship ne zikwanguyiza ebintu n'otamala ssente n'otamala budde naye olw'ennyimba buli kimu ne kiggwa n'osanga kyeyaze ekitoobuze sikwanangako tokwanangako okikwanangako mu kale kankitereze sikwanangako muntu atamanyi sivangako eno from nowhere nengenda nentandika kukwana muntu kitegeeza abakazi be bakwana nedda tebankwana tukitereeze tokwanangako naye be bakwana like tubeera mu omanyi nga obeera ne kyaliwe like nze always njagala nnyo nenfuna attachment ku muntu I always get attached to someone I know sijja kulimba obuvumu obwo mbadde sibulina okusobola okuva eno mu ngende ndabe ekibeebi nkisaleko kigambe kati mwana story nkwagadde ndaba it's a long process okwana kuddaawo ki koza abo abaafuse boosi bo man afuse boosi bo nsaagala bintu byakuddaawo ate oteekewo embeera omanyi akazi balina mentality akwagadde ate n'ayagala ate asooka akusumbuwe yaganemuko boba exercisinga their principles so njagala nnyo omuntu like I always kinyanguya nnyo omuntu nga abadde kyali wange nga omuntu nga abadde kyali wange nga mukwano gwange so gwe yanguyirwa eri kyaliwo like sitera kukubibwa omuntu nga mulabye first time gwe tolaba mukazi bino bwe tufudde wano
No, to appreciate someone's beauty, that's natural, like that's normal. Osobola wechikazi nga ekyo kibebi kirungi bambi ebyo tubikola bulijjo biraba bebi. Naye okufuna ekinyegenyege kiri ekigaa nti I would like to have this one. Ogenda omulumbe. N'omulinoga kati kansi w'omutima. Ekyo nze kijja tufuuse bakyali nga nsose kutegeera bulungi. Okubwamu tokubwa. Onywamu tonywa. Oyomba bw'onyiiga obeera otya byonna bwe mmala obitegeera then ndyoka nno nja musobola nyinza omusobola. Ekitegeeza gwe omuvubuka asobola okuinvestinga okuddayo mu kifo ewala by'omukazi osooka omwetegereze nga tonnamugamba kyo. I can actually do that. Yeah, I can do that. Nti Victor mbadde ntambula naye kawempe ne tulaba ekyana ekiwala. Man, kikolawa ku supermarket yawali. Tujja kuddayo. N'otandika okugulangamu ekyo kosula. Ekyo nze nsobola okukikola. Nenzimba enkolagana eri nnomo. Mpola mpola n'omuntu. Then bino okugenda ne pick up lines. Because we have the pick up lines. Azimufa abazibawa mu nnyimba. I know. Like it's not my approach, yeah. It's not my kind of approach. Yeah. Kibeera kubayimba omukwano ndowooza olayi abaana babeera ne balowooza nti abayimba laavu. Nti gukulukuta guti nti waliyo n'omusajja ayinza okubeera n'agamba Victor otalirana mukazi wange. Kanako katandise oyimba ku mikolo n'embaga naye we kanayimba eddoboozi eryo mu maaso g'omugole wange simanyi bannaamusigaza. Kumbe musajja wattu naye alina fears ze. Buli omu abeerawo ne fears ze man. Kati sooka ombuulire ono gw'olina kati wakola otya Gloria Bugi? Ate mulina ntya? Nirabye ekibeibe nga nkiraba mwakoze n'oluyimba naye munabalayo ku TikTok ebbanga eriise obeera n'ekikyalo ekyo. Gloria chali wange. Gloria just chali wange. Actually na mumanyako last year ndowooza nga mu October. Wamumanyira? Namumanyanga mu October. Yalina akayimba ka simi yo. Alina obuyimba obulala bungi buli awe. Bulungi like akayimba obuyimba nabulaba. Kati nina chali wange nali mulabyeko somewhere. Then chali wange najja nga Victor waliwo ekiwala. Kirabika bulungi kiyimba in a very unique way. Nga kyana kito. Ne mugamba actually naye manya agamba Laika. Gamba Laika. Nangamba nedda ono mulala. Kyaliwo nga yakusomeramu. Kyaliwo ekitegeeza akubwa nnyo ebyana ebito ebirungi. Yakubwa nnyo. Nangamba mwana twali kinoonyeza ngamba kyekyani. Agenda okindaga. Nti Gloria Bugi ne tukigendako ku YouTube ne tuwuliriza music. Bro. Na music ali too unique like music wacho bwe kikola. Kina akaloboozi. Akaloboozi kali unique ke katukuba. Tugenda olaba bode buli kimu okitegeera. Nga kiyimiridde kiti. Tugendako ku Instagram ye. Ne tuyisaamu manyi man by the way abayimbi abali eyo Instagram ekintu kikulu. Etunda. Branding yo tugirabire eyo si ku TikTok. TikTok eyo just it's for fun and bigambo. Yeah. But your Instagram we know you working ako just ako kabadde kabachali banga abayimbi. Okay. Kati ne tugenda ku Instagram ye ne tulabako ku how she brands herself. Nga muyisamu nga ba blood. Ne checking anga. Tono nabye tukoleyo je tubeera naffe. Na bano babikola. Nga gwe nga clean. Ng'ekyana kitukula. Okitegeera. Kito kitukula. Kavu mweziri. Kati olumukiraba kyambadde ne nsoka mugamba mwana olaba kinoonye ng'ogamba kyaliwo ne mugamba kinoonye nawayitawo ennaku nga bbiri nga takifuna like namba ye nga like oba I think yanoonya yagezako okureaching out abantu abamu nga tebamutegeera nga tebannamumanya tugenda olaba kikoze collab ne John Black awo. Kamanya mwana ali serious. Ngolo ne John Black eri bayisizamu ne kyaliwe bakifunye. Olwo bakusoose ne kyaliwe. Okitegeera kati ne tula man nga mwana ali serious. You know it's good man when you see someone nga ali mugezaako okulwana aveyo ya. Kiba kyakabi nnyo. So ne ngamba man ono mwana tulina omufuna. Because alina ekyenjawulo kyalina. Nange nyina kye nalabye. Ekyenjawulo mwana wanjawulo nnyo. Kati nze ne mwenoonyeza
Ochali wangenanga mamani bino wigina tukusumbwa bino yokumunoonya simanyi biki casually, so just go reaching out ku gundi yo IG yo ne muterako message bambi nanziramu ne nga I like you whatever your art ne mugamba nsaba kukwatagana nammwe tulabe nampa namba ya manager we gwagamba wano gwakoma ku art yekka, you like the art because science tewatuukayo kyesinga okuntwala no science kyasinga okuntwala yali art we. You know, for me, I love working with someone I have a serious friendship with, like omuntu ndi free naye muri ba mukwano. I don't just work with someone, you know, kubamba feeling a vibe zo. You don't connect. Yeah, kandi mbanja ganyo nkole n'omuntu nga mu connect. Natwa recording enyimba ezimu zetutata. Ukitege. Mweno period je mumaze. Yeah. Mwenna. Like twakola yoko na yenga atula kino kinzo butakola bulungi, you know, tugezeke ekya like it wasn't just meant to be a one thing whatever, na njagala tu bonding bulungi tukole ekintu ekinavaayo kinanyumira abantu. Yeah, so later on then netukola oluyimba lwa finally. Yeah. Finally mwakaluta. Banga sidde ne lumazewo banga ki? Okuba olutya. Mwakaluta lumaze banga kinga 1 week. 1 week. Igena weza ndoza 2 weeks. Yeah. So mu myezi mukaaga oba 5 gyolabidde Gloria. Oluyimba lwe mwakoze mwakaluta. Period eri yonna ebadde yakwetegeera. Period yeah, abera busy naye ku bibye. Ade akawisa mu tune ya Nyashi etambudde. Okitegeera. So awo naona twakola naye nange mbadde busy byange. Mbadde ndaba mbadde sirimu bulungi ngambera nkwasaganya I've been working on my projects as well. So actually finally a project ninasembye nayo okumaliriza project zembadde nkola. Okay. Yeah. Gwa wawandise finally. Ronna yena ateka maloboozi. Mu video era gwe kale oli wa mukisa. Omanyi nti mu video ya Kayibaka mwaka finally kati abasajja abanoonya Gloria Bugi boye bakulaba eno bankubira amasimu. Naye mulekere okunkubira amasimu bagamba ki gwe abaye bugira ebigambo biri bold nze nina gwe na block nze no block bagamba ki no someone from nowhere okay number yabadde saved ngama manyi nja kukulabisa gwe ki bakugamba ki Victor omeya zinangamba boldly man chibi chiwayo simanyi chali wanga yagala kino akwasi abaga sente wezi kati nga gwongamba ngaza I didn't even reply him by the way. Nam blocking. Ate buli muntu kati anoonya Gloria. So buli muntu olaba anoonya Gloria essaawa eno. Victor kulowoozaako mu kifaananyi ojja. Naye nga tuvudde kwaba abasiru. Abalabidde gundi mu nsi endala. They are serious people bambi abali mu reaching out abagala omutegeka. Kyenalabyeko mani bana Uganda muli bantu basiru. Abaka otegeka Gloria. Muri bantu bazibu nafunya amasimu. Raja bugaye masimu ameka. Barakubira amasimu ga 12. 13 actually. In one day. Mu lunaku lumu bakabakubira amasimu 12. Nga baga booking a Gloria bonna. And seriously people were like telling me 2 millions, 3 millions. Omwana rate card ya yalinyewe etyo. Okitegeera nze natiddemu nenga wait, nenga mwe. Buli kimu kisoboka mu Uganda. Life kale anyway life y'omuyimbi ekyuka mu lunako olwo. Ekigambo Chameleone yakyogerako. Actually yakyogerako Chameleone ekyo ekigambo. Nakijjukidde we nalabye ebintu. Okay. Kati kompuli Victor Gloria Bugi aliwa. Simanyi nnyo bikwata ku personal life ye but she's my friend as an artist, as a fellow artist. Nenga nanti kati atundanga keki. Febuje tuyitula bafa batamusinkana nga yambe mumuwe emirimu. Mumuwe emirimu mu booking cause alina tuning kati ziwera. Alina simi alina Nyashi, alina finally asobola okujja na basho. Ngojjeko ne nnyimba alina kyayina.
alina full package. She's a full package, bro. Asobola okutuka ku stage n'awasanyusa. Kati tuve mu bya stage n'ebyennyimba. Owayigo ka video wakalabye. Katunyumye mu ngeri abakyali ka video wakalabye. Ekyo ka video twakalaba. Nawe kakutuseeko? Yeah, ka video kantukako waliwo yakatuweereza. Twalina ku drive actually naye mu mpanvu zo badde eyo mu Western eyo badde nali bundi bujjo ku drive. Wali wafunako ko mukisa ogula wakubye walabye mu ka video oba bulijjo okoma ku byangoye? Sibirabangako. Bulijjo la byangoye? Badde sibirabangako. Gwe manya just kibi nnyo kyantiisizza like kitiisa. Nze nadde mmanyi mu kusooka nga ndaba akatambi nasose n'engamba. Okay, nga tuvudde mu byaki bro. Laba okituka ku muntu gw'omanyi kinenge gye kikangana. Gambye twali ku drive mbadde sinaakumalayo. Ne batuweerezaako ka video mu view once. Someone who sent it in a view once. Yakaweereza DJ wange DJ Silver. Kati yali atudde mu motoka emabega nampeeza nga Victor. Nangamba nkwata gwaba asooka biraba. Nga tanaba kuwa n'abalala bonna baali mu motoka. Ngenda okulaba n'ennyigamu we tiyangamba nakungamba ki? Bro, it's too just no chimalamu nyamaani. Yeah, like kyali kibi nnyo. Because luli tubadde nga tubiraba bituse ku bantu betutamanyi. Sometimes nga bituka ku bantu nga nawe okoma kumulawula naye omuntu gw'omanyi. It feels too different. So gwe tewanyumiddwamu nga bameni abalala eyo? No. Era actually amaanyi gaatuggwamu ffe. Mwaba mumanyi abakolaganyeko naye nga mwakata n'oluyimba. Naye waliwo kino kye bayita manu nti that's life. Obulamu bwebo. Waliwo ka audio akatambula ku TikTok nti aneeyambula oba omulaba. Bataddemu Gloria nga ali ku comedy store omulaba ka dress ke yakuba. No, okwambala we batyo kibadde ngawo. Si asoose. Abambala we batyo bo bangi. Ate Bannayuganda mu binyumirwa ebyo bye bambala abayimbi bamwe abakazi. Mu binyumirwa muleke kweyisaako. Because ba Cindy bajja babyambala. Cindy akikubiddeawo. Amini gundi Shiba. Obsessions bali bambala ebyo. Cindy yajja yambala ebyo. Shiba yambala ebyo. A lot of musicians abadde bambala we batyo and they are successful musicians. So and they have been inspiring this generation. But Shiba by inspiring the generation you are seeing. They have a peace. No, like all these kids like Gloria, but reaching out, but they look up to those Shibas. They look up to those Cindy's. Kati Gloria chali mukola Cindy. Temunenya Gloria, munenya abamu inspired. Beyalabirako. Because techigenda koma ku Gloria yekka. Si agenda okukoma okwambala bwatyo. Wakitegera? Eriyo n'abalala. Waliyo n'abalala abagenda okujja era nga nabo bambalanga ye bwayambala. Because abaana bonna bali mu kulabira ku Cindy ba Shiba. So okwambala bwe batyo it's their choice of lifestyle. Wakitegera? Yeah. Oba tobyagala yagala ayambala obulungi kuba nabo weebali ayambala obulungi. So nze kyendowooza nti tulekere okujajinga nnyo abantu just nti kino ekyayiseewo kino kyekibi. Kino kyo kibi. Si kirungi. Era abawala baali badde balekera abitse man. Don't send. Focus kabwerere bo. Victor, waliwo abadde bakyaffiliatinga ku career nga bagamba nti yakikoze kwe promotinga. Gwe nga abeerako naye. Do you see that? By the way, what I know about her, like banga yamumanyiddemu Captain. Oyo omwala mulaba. Alina characters ezi biri. Alina character y'omu camera. Alina ne character eri off camera. Ey'omu camera yeeta. Gloria gwe mulaba mu camera. Ayawukana nnyo ne Gloria gw'osanga ali eri ng'ali mu bibi. Mu biseera by'eddembe nga we tuli wano. The Gloria nali musanze kosa muyanga atudde atadde headsets ze kino takimanya actually. Nentuuka
yali somewhere like a rooftop nga decade sets ze nga tuddawo ne ntuukawo ne mukuba n'ekifaananyi sina kifaananyi kimu namukuba n'ebifaananyi nga bisatu nga tandaba nti wendi. That's how calm and easy she is. Mukakamu okitegeera nti ali too different from ono goyinza okulaba like mwana mumagufu biki she's too calm and easy kati and on top of that ali too God fearing atya Katonda oyo omwana omulaba in most cases when mama mulaba like eso ebisinga newo mwagala otya oyo lunaku tasobola mufuna ngali ku church nze sisaba gwe tosaba nze sigenda mu kusinza mu machachi osabira wa balimba nze nganze nsabira waka oli wa waka I even fast but I do everything at my home naye yagenda mu church omwana sebo like it's like china feeling je kiletamu omuntu mana omuntu nga niwe waba omwagadde otya bro man ngenda ku church bro okitegeera kina engeri so ekifaananyi kya seeringa nze mbadde era teesa Brian Glory y'omutuufu oyo gwe muba museeringa oli gwatalaga mu kamera bakyusemu batuwe kwoli ate najja mu kamera ono ali mu kamera bamutwale olaba oli Gloria wanjawulo kono lwakuba ate mmwe babawagizi baffe mwaba byonoona wanaleeta oli mujatanira nti abowa oli okitegeera kati ngali twagala ono she's a normal girl hanayo kyayinza otujjako n'omu kamera kubanga wetwogera ku kamera n'akatambi ke twogera kera ka kamera kwegamba man sibitegeera Lero akwate enjawulo weeri karate kana akatambi akasinzo mumutambuliza akutambuza erinnya lye ka biseera bya ddembe akatambi akasinga otambuza erinnya lyo kamanyi luyimba lwa Nyashi si kano kano katambulirwa ku Nyashi yatambudde ati tete munafuya muyimbi oyo abadde n'oluyimba olw'amaanyi n'ensaawa zino ye number 1 song mu ggwanga erimba lwo lulungi era luli number 1 trending mu music yes so tukidrivingira nnyo eri side naye wali era audience yamufunye for the first time nga bamufunidde ku kano of course your audience ebeerawo kyokka lekyewunyisa oli gwe mwagala otuwa mbisira bye eby'eddembe ate ffe oli gwe twala mbisira bye eby'eddembe yabadde kuba kati kali kabadde ka video kakwegayazaamu ka leisure time just no ka video ka leisure naye kyemmanyi like always wabeerawo time y'okucollecting ensobi z'oba okoze mu bulamu nga bwe nkugambye nti mukama aba akublessinze no breaking through ng'oli muto obeera olina chance y'okutereeza ajja kutereeza she'll give you the best version of herself era mujja kulaba nti tumuwe chance tulabe ate ki ekinaabaawo mu future naye nga byebyo Gloria Bugi yonna gy'oli fe we are here for you. We are here always. We truly for you. But life goes on. Tewekweka to kyabaddewo just ekikulu kya moving on na bulamu. Yekwese. Like lanti ayinzo mwana olaya buli muntu alina reaction ye nga ekintu ekibi kimutuuseeko. Yes. Muyinza oku like ensa yinza okukiyira ennyo man people bayinza no abantu ba committing a suicide after side things. Yeah. We wouldn't like to wish her tulina omubudabuda tulina omubudabuda okagamba ako saawa zino so saawa zino tulina muzaamu maanyi life shit happens always sorry but bibaawo mu bulamu nze kyenyinza okugamba Gloria nti ekyo ekikolwa si kirungi si kifaananyi kirungi naye oli yaddeko amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo, Prince Charles Drive, naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location.